Okay. We'll get up money we more about stay here. Because you never disappoint. You never disappoint you. No kugira highlighting ku nsonga y'okusosowaza muziki waffe. Mabega kawo badde sibulira ekintu kyamu kugenda kuwagira bizibu by'aba Nigeria kuba abantu bamanya freedom y'okwagala muziki gwayagala. Naye kyensaba abawagizi ba muziki wa Uganda oba abawagizi baffe abali okusosowaza okujulisa ekintu ekyamu ekintu ekyaffe n'awatabeera nti Baganda bange babitusi balina show z'omwezi wa kumi na mwenda mugende mubawagire. David Mutala alina show ku Africana mugende mumuwagire. Alsodi Yana Gravity Kenzo Majje banange mutuwagire nze ndabye show z'aba Nigeria nga ziseringa out back to back n'ekyo oshitegera back to back inavaawo nitukekirane niwankubadde kale naye tebatuwamu nawazigamba nti oba wanasokala kubeewokebyawalemukumbalisatu n'omulala ye oshabi nnyo naye support eyo kibulamu so baagala nnyo. Fik, bamawulire bano bayinza okubuuza nti enteekateeka ezikwasizza kannabwala yes but otya miraso zitambula tutya baga okuyitako miraso bajje oba ebiki nabulabiwadde mumawulire nendyagadde okuyitayoko tugenda kuba tubayita mwomu omusobola kujja munabaomu ayitamuko nalabe ekitambula naye sofa tubadde tukikolera behind curtains. Natandika okulihasinga emyezi ng'eno kubanga njagala omwagizi wa Fik Fameica ategere ekituufu kikyali omwagizi wa Fik Fameica wadala buli kikyeri amuli ku stage naye ekyo kyebalabyeko is like a half what I'm going to do hotel Africana tegesa ebintu bingi n'ebyakabi stage taala biki ni kimu kyakabi ya set so mbayita abawagizi bange mwenna mujje bange mupapire mujje tukikube mujje tujjuze hotel Africana. Kimanyi wali omuntu eyo asobola okubeerayo ng'agamba omwana oyo tagenda kujuza abantu abo tasobola kubawo abantu abo. Mujje tuswaze abantu abo mujje tujjuze abantu abo mujje tunyumirwe mujje tukyakale mujje tukole ekintu kye bayita nzuma kita history olunaku olwo. Fik katono bomu surprise nsobola n'obutabeera surprise is a surprise. It's a surprise act. Naye teriko bw'oba begenda kuva wano begenda kuva wano it's a surprise tukyasobola okulaba abayimbi baano bokozeko nabo okumala ebbanga bo banabeerawo oba Fik Fameica live in concert eka kimanyikiddwa bulungi nti ekika kya muhimbi obistikale 70% newankubadde tetugonga nnyo nalaba nti sirina almost everyone is my friend ate ku lunaku olwo kyali wagenda kubeerawo n'abatagenda kuyimba bagenda okubeerawo nga bazze kuyimbirwa show bagenda kubeerawo buli kyali wagenda kubeerawo ku lunaku olwo kuba mpise buli mukwano gwange buli mukolo gwange buli kyali wange era atali kyali wange atagenda kuyimba naye buli muwagizi wange buli mukwano gwange agenda kubeera kubeerawo. Okay, katono nnyo abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo nga 3-4 ebisingako tuziganyiza omuyimbi akole 1-on-1 n'abeeraga 1-on-1 muzikirize nga tetunagenda mu bibuuzo mala okwatiriza omukolo ono mukwano gw'okufafe kale nga tetunafuna bibuuzo kubwe abamawulire muzikirize manjuli omukulu gwe bayita Wisdom Kaye era abeereko kyatubizira ku concert ya Fik Fameica esembedde agendako bwebulantambuza ate naawe oli muyimbi nga bwe yayimba ddi
esintu tukkirize tugaane so bagamba bannayuganda kintu kimu kyokka titujja tuwagire abaana baffe tujja tuwagire Fik Fameica ye muntu k'osasula n'olabanga ssente zo ziweddeyo omusajja akuba here and there agenda okubalako ekivuluze nali ndaba Wizkid we yajja wano era neewuunya lwaki yagamba nti amanyi Fik Fameica bw'ogenda n'olaba show gye yakola mu Uganda yasemba Uganda oginoonya ye gye yakwala yatandika ku Fik Fameica kubanga yamulaba nti yakatraisinga ng'azze wano kitegeeza kye respect emitwalo 2 5 10 meka gy'ojja mu Fik Fameica gwe kwata emitwalo gya 2 oba 3 ojja ogirye ebirala tubibinyonnyola Katonda kozi nga waliwo ekibuuzo nagenda kubibuuzo kayali wano osegeera oyikubuulira ebyaddala oluyimba lwowulira n'ogamba bannange ndi byange bwe tubeera mu payipu ze tubeeramu n'ogamba ndi byange osegeera ekintu ekyo kati nganze osegeera naye nze njagala nkubuulira tulina abayimbi batono abatawera 2 3 4 5 Uganda nga buli luyimba lwayimba bwati ku stage ze hit ng'olufiiringa si lwakukaka mbabuulira ebyaddala twali wano nze bampako tiketi wano ey'obwerere mu VIP ku bayimbi abasembye bwe mumanyi n'asooka tuyimbye eddakiika 4 twalina oyo Martin nga ffena twebuuza kiki ekigenda mu maaso osegeera kakati nze n'enkuba onaakitegedde naye nze njagala I want to bet you onojja mu Fik Fameica nentakunyumira ngenda kuddiza ssente zo pulaasi kubuulya bw'ogamba ntekunyumize naye nze nkusiba ogenda yesho gy'ogenda okugjamu otuuke bw'oti ogambe Fik yatusedde otandike mufuuwa bufuuyi ng'olaba ssente ziweddeyo kubuulira ebyaddala kyekyo waliwo ekira kyekyo ate Abanigeria kiddamu tebadominatize Uganda Abanigeria badominatize ensi naye ekivulu kinene nganze kaneyogereko nze nange sigenda kwogera bayimbi kisinziddeko kaliya yaabwe waweeraga nawaweetuuse sapooti abawagizi bange gye bagenda okumpa omanyi amaanyi gatandikira waka nze ndi muyimbi w'amaanyi ojjeko wanene waffe ne mbasajjaabwe naye wemba nga siri w'amaanyi wano waka mba sirina kintu oba okitegeera so nkubiriza abawagizi baffe be batufuula kyetuli oba okitegeera tetulina kyetugenda kukola ku Nigeria Abanigeria amaanyi gaabwe gatandikira waabwe they support themselves besupportinga bwe bajjayo nga bakumya omuliro gwabwe ne baguleeta waneeno namwe ne mukola ki ne mupiikinga so naffe bwekyo bwe tulina okubeera tulina okwesupportinga kutandikira ku media oneetaaga nange nkwetaaga njagaliza nange nkwagaliza ne twesupportinga oba okitegeera ndeeta music ewakabi nompushinga engeri gye tugenda okukola ki naye bwobanga Omunigeria waleeta akayimba waneeno nga Fik Fameica okateeka ebbali n'okubawaako Omunigeria tewali kyensobola kukola so buli omu yeetaaga munne ate support etandikira waneeno n'okwongera okubiriza abawagizi twongere okusoosowaza musiki waffe n'okwagala abayimbi baffe ogyeko nzenze nga si nze nzekka buli muyimbi wakabi buli muyimbi alina talent nkiddamu tuli bakabi nnyo talent tugirira ensinga n'Abanigeria oba okitegeera naye batusinga okwesapootinga n'okwewagira n'okupushinga oba okitegeera nti fe wano Nigeria ate akayimba kaba tekanakuba nawaabwe ono nga kakubidde Uganda Nigeria ye gavumenti nga yesasulidde ekyo kakati bano Bafiki be beefubyeko kyokola nze nagambako Jenosale nti olina chance egi okwogera ne Bafiki wano mu COVID bw'oba tofunye chance togenda kwogera nabo bano abaana banene nnyo bakubana bakukamirira nakimugamba nga ndi straightforward Fik bano bakoze ebyalo bwe mwana basavage ewaabwe balina ministry namba bwema batuula bano ne babateekamu ssente kati olaba wano mu Nigeria ngazze gwe tokiyita kyangu kati ono omusajja gwakwatidde Tanzania embassy eyungudde gundi legal team namba ne bamuta agenda akola ebivulu ebirala ne basigaza balooya wano Uganda ebakwata kati Fik abadde n'emizibu naye okubira ne Peace Mutuuzo minisita atukulembera nga bamusician mene Fik tamumanyi tulina ekizibu kimu wano era nkibagamba si mubisi ku kivulu ku gundi ku Fik saagala muleetera bizibu naye kibagamba president tuyambe tuwa abatukulembera nga bamanyi endongo
kati otuletedde omuntu tamanyi ndongo newomunnyonnyola n'okola ki bwegenda olaba abayimbi be Uganda bafuna ebizibu nga bali e Bulaaya teri wadde mukulembeze wadde wa gavumenti afaayo so kino mwe kyemubuuza njagala mbagambe mwe mugende mukikoleko gavumenti y'e Nigeria yes balina music naye gavumenti eteekamu nga 7 ku 10 ekyo kyemulaba ekyokubiri e Nigeria mu kiraabu bw'okuba ennyimba 10 zirina okuba 9 z'Abanigeria lumu lwa foreigner that's a policy nomala okuba 2 bakujjako license simple ne radio kati mmwe gwe wokola ekintu mmwe kababuli osobola okuba akayimba osobola okukola ekintu nze kokusoyo yankubira nga simanyi nakumanya nti yalabye nekyenakoze ku Fik kubanga nga nze ndi mubayibu osobola okuba nga opushinga eno show tolinda Fik kumanya nze nsobola okuwulira kubanga ndi muwagizi wa Fik ebyaddala ne nga mwana kanzije nkusaleko twewagire bwe tutyo weba gavumenti ffe katugireke eriddawo erituwagira simple as that ne muleme kuwana nnyo wa Nigeria nti bakatonda noba fulatinga no fulatingamu twoli wali ku kivulu nga otuningira live bwotinoga n'ekibulamu naye laba wemba mwali ku show wa Wizkid mwalaba ono yakuba live ye ffenna ne tumatira ne tugamba ya natulaga ne 6 pack zeyina naye simanyi nti azirina nga yambudde saa tosegera ekiri kati zirabika zirina mwenda kirala nyimba ndipo kuchimba mwe price yange oli abeera agituukiriza we mbeerawo era nyimba ebishow kyotegeeza okubeera common kuyimba buli lunaku oba kuyimba ku mikivuusi kitegeera anti abalabika Kenya asobola okwayimbira emitwalo 2 bannaye ekyo mukiddemu ngaali ebiri ekika kya muyimbi abeera ku mikivuusi musobola kubeera kuwamu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo